Honorable Paulson Semakula Lutamaguzi Nakaseke ono atabukidde omunnamawulire abadde amubuuza ebibuuzo bitakwatagana ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ejjeno Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu y'abanno okuyimbula abaana abo abali mu makomera bwe mwakwatira obwereere. Bw'oba okulonda ng'okuteekawo okutya kujjeewo. Tumanye nti tuliringa n'omuntu atufuga directly naye okuwamba abaana abo be tulaba bajjuzza mu makomera gammwe mutuula mu maka gammwe ne famire zammwe ne muli emigaati ne mugabana obugagga bw'eggwanga buno bwonna bwe tulaba mweze abantu ab'akakundi akamu. Nsuubira mwali kikoze mu kyalo. Obudde temulina. Abaana bano bwe mwawamba ne muleka famire zaabwe nga zibonaabona. Ne bwe mwatemula temulowooza nti buli muntu mujega okuba nti no tukuumye obuntu amu. N'olwekyo omulimu gwaffe gwa kujjukiza General Museveni naddala nze ava mu Nakaseke nti sumulula abaana naddala aba Buganda abo kuba kati abaana abavubuka Abaganda mubajjuzza mu makomera mulina intention zammwe. Abavubuka Abaganda abo bwe mujjuza waawo n'abalala ab'eggwanga mubakwata ne mulina ekigenderero ekikusifu ekyokukwata abavubuka Abaganda mubagalire mu makomera ate abawala ne mubasindika mu nsi z'abaddu eri mu Bawarabu. Sebo njagala kusembyayo nga nsaba minisita w'ebyettaka. Sebo mukama waffe minisita w'ebyettaka twakulabye ng'ozannyira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda. Bangi babasiriikirira naye mumanye we mukoma. Muyinza okuba n'ebitiibwa byammwe bwe bwoba wajja wano mu Buganda ne babakwatibwa ekisa ne mufuna poloti ze mufunye ettaka lye mufunye obuyinza bwonna bwe mufunye kuba teri ajja mu Buganda ayagala kuvaawo. Naye manya nti Ssaabasajja Kabaka ffe wano yennyini Buganda ye custodian waffe. Oyinza okuba oli w'amaanyi bakukuuma n'emmundu n'abalala bannaffe naddala Abaganda abamu bakubira mu ngalo kuba mukola ejjoogo lyammwe mulya nabo. Naye ssebo minisita w'ebyettaka va ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kino nkikugambye sikugambye nga ndi wano kuba nze nfuna empewo nnyingi naye nkikugamba ng'Omuganda. Kubanga bwe muddeyo mugamba ti Abaganda tubagobye mu mirimu ettaka lyabwe tuli tutte abantu bwe tubatadde makomera abala tubatutte ebweru. N'olwekyo omuntu bw'ojjaawo ne mugamba nti mutumaze mwe mulowooza nti mutumaze n'ojjozanyina ku Ssaabasajja Kabaka nga ndi mu Buganda wano gundi mugende empola. Sebo mukama wange ekyo nkyogedde sinnawulirayo maloboozi naye nze nkyogedde ng'Omuganda. Va ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka kuba wano mu Buganda abasinga mwajjawo ng'obubudamu. Abaganda abasirise si basiru. Ffe tulwanirira Buganda. Nze ndi Mumbowa erinnya lyange Lutamaguzi Semakula seetuuma naye ndi Muganda. Ejjoogo lye mukola ku Baganda nti kati ne Ssaabataka mutandise okumugamba nti nno wano olubiri lw'ebbanda gy'asula si lulwe. N'olwekyo ekyo ssebo mukama wange ffe mutwali eruwero temwatusasula ne mukozesa obujega bwaffe naye mukomye ejjoogo lyammwe. Era tukulinze ssebo n'amaanyi go ne bakama abo abakutuma nti genda ojoge Abaganda nti Kabaka waabwe wasula mu lubiri ebbanda si wawe bwe mujja okumanya nti nno weetuli. Ssebo njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olwa Christmas kaadi yaffe zinga Lutamaguzi owa kampu Lutamaguzi. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olwa Christmas kaadi. Era ssebo mukama waffe naawe tukwebaza era tukwagaliza Christmas. Abantu baffe bonna mu Buganda abakulemberwa Ssaabasajja Kabaka mwenna tubaagaliza Christmas ennungi. Naddala Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'ab'omu makaago nammwe tubaagaliza Christmas ennungi n'abantu bange ab'e Nakaseke abansindika mu Parliament ne babaka bannange ow'ekitiibwa Kaaya ne of course ne bwe tubeera nabo wano ku pano. Byetulaba byolaba byetulira byowulira bw'obiraba otya? Eggwanga lino lyangu nnyo okufuga. Lijjuddemu abantu ababuguumirira Omungereza akiyita excitement. Babuguumirira ne boogera. Ne babuguumirira ono n'abuguumirira. N'ayogera ebigambo. N'amala n'abiganda. Ono n'afu kati muvudde ku by'okubanja abantu baffe mwabuguumiridde dda simanyi tubanja milioni 10 tuwe ku 10 na lebo tulya ku Ssekukulu simanyi kati awo Mwami Museveni bw'alaba mu mbeera gye mulimu. Mu bwavu buno bw'abataddemu mu bugenderevu. Mu mbeera gy'abataddemu n'atandika okwogera nti Uganda etandise omuwoomera. Agamba lengere mbaata. Era ssebo njagala kubuuza bwe mugende mwebuuze nti ono omukulu ayogera ku bisiyaga abyogerako mu mwoyo ki? Omukulu ki? Mukulu Museveni kubanga these are political statements. Era ffe tumubuuza mukoddomi we erije wamusindise kubeena agamba kiseetaaga bazungu.
era saagala neri mukoddomi wali ku mbalaza z'abazungu ate yeye oli mukoddomi mukoddomi esiyamutumye sebo mukama wange nzendeka ntese ebyange fe omukulu ono tumutegeera nga mwemuze mutamutegeera ali ku diversions tukugamba ojja kutuwa abantu baffe bewabuzaawo fe tuli mu mboozi zammwe za bisiyaga ojja kutuwa abantu baffe bewabuzaawo n'abantu bo tewaliwo bannansi we babaweera etteeka nti mujja kuwambanga abantu baffe batemulwe babuzibwengawo muleete ebiboozibozi bino byendaba bulimu mbusimanyi mbu pulezidenti Kyagulanyi yayogedde ebintu bwe biti ng'ali bweru wa ggwanga kakati mwagala kutugamba nti ne nammwe ti Kyagulanyi yafuga eggwanga lino munange osanga yabyogedde teyabyogedde anti kati nkubuuza bwe yabyogedde gwe tokimanyi oli mwana muto nti Kyagulanyi alina mukazi we n'abaana kati baonedda kati kyenkubuuza nti gwota kimanyi nti Kyagulanyi alina mukazi we n'abaana nkimanyi alina babi yitunga kakati akiwagirira wa ani agenti akiwagira anti wuliriza sebo mukama wange kuba omusajja ono gwe mudiiringa naye yeetuuma kamiliyoni nawolovu buli watuuka nga kimulya nga yeefuula tumubanja bantu baffe ate mwe mutuuza mubiri ye baidawe kamalo yokukamba obujeewa anti ekitunga okutuluma nti namwe bungi namwe babateeka mu diversion zine mukkiriza mukamamu yali statement ebintu bijje mu bbanga byayogerwa amalowoozo gawulira naye yazejjo atangaaze onabwe kiwanda sirikale komuteso nange nkugamba nti bw'olaba nga gavumenti enamba erondoola Kyagulanyi gy'agenze eri ku interview ze bamugize singa yasirise singa era ayogedde mwagala ki tukubanja abantu baffe baabula mukulu Museveni ne banno ne bwe baba baminisita kubanga bonna tubadde tubalaba nga bali ku bisenge kati tunanyonyola tuti abantu ababuzibwawo nga n'emirambo baganyo gireeta kuba baatugamba nti abamu mwabakuulamu amaaso mwabajjamu amaaso era gye bali eyo abamu abakyaliwo abalamu abalala mwabatta kati nze munange nze ebiboozibozi bino mbiyita ebiboozibozi by'okumalwa eby'abasajja batakyalina kipya kye bagamba bannansi nammwe bannamawulire ne mumala obudde bwammwe mbu Kyagulanyi simanyi yayogedde ki ku BBC mbu Kyagulanyi mpaayo ku statement eyalaze nti nno ti awagira obusiyazi mu statements okuba kale esiganye wayinza okuba gwe nga toli wa byafuzi kuba bali bataputa wa byafuzi kuba bali ku nze mbulya kye yabadde ategeeza ku lw'abannansa yatuuse eri bamubuuzizza nti bino ebyayisibwabo omukulembeze nga ye bannansi his excellence Kyagulanyi gwe balonda okubakulembera is a president of all. Yes. President wabona kati wadde mugamba wendaba ku musiyazi ngenda kugoba n'embazzi wenkwate mundu ndete tanka kati ebyo bwe mwagala okukola please not every Ugandan is a fool. Don't divert us twagala abantu baffe ababuzibwawo twetaaga abantu baffe oba mirambo oba balamu era nze nasoose kutunuulira nga ndaba boogera mbukakati Kyagulanyi bwe yabadde bweru w'eggwanga. What did Mr. Museveni say when he was outside Uganda ku state kuba siyazi? Mwenga abamawulire kubanga kati mutulaze nti nammwe nti ebifa mu ggwanga temukyabifaako nammwe mwenna mulondoola Kyagulanyi gwe mwalonda okubakulembera. What statements did Mr. Museveni make when he was abroad? Banga fe bino yabuuzibwa kinaddamu anti kati agamba ono yakoze interview, a live interview anti kati on British Broadcasting Corporation kugamba nti ku interview zonna ze yakoze njagala onteekerewo statement gyalaze nti nze nga His Excellency Kyagulanyi Center mu bannansi gwe balonda okubakulembera mpagira abasiyazi kubanga ffe tukimanyi nti bano abaliwo bavuga bya bufuzi. Museveni takyalina kipya kyabawa ne baminisita be. Tumubuuza nti owaye Kampala afaanana atya bw'ati ajjudde ebinnya nga ssente osaba enkya n'eggulo ennyanja agigobyeko bannansi bonna ebyalo byonna abaavuwaziza buli muntu yenna kati ali ku mabanja n'ayagala okuzzaayo omwana mukyala alina kwewola ate weewola ku bo ennaku ezo tugenza okukinoonyerezaako ffe abatambula nti abawola eggwanga wano mu Uganda bamanerenda bonna boogera olulimi lumu ab'omumambuka bamugamba abalala olwaki tobajjaayo eno n'obatwala eri ewammwe mu Western Uganda kuba naye eriyo ettaka ddene kakati gwe bakuzza ku biboozibozi nze nabadde nnumirirwa gwe kiza sikulumirirwa gwe ne Honorable Christine Kaya bali mwezo Serukenya kwabaga Mwai Museveni yabakozesa
ati muri mikwano gyange mbadde mbalumirwa mbaleke kubanga tusooka kutunuulira spiriti gy'otubuulizaamu okimanyi gwe nga munnamawulire atali kubanga waliwo bakajjajjata ba gavumenti abalina okubeerawo okutembeeta kuba tebakyalina kipya kibabulya bannansi abantu baavu abantu baweddemu essuubi ne mubeera mu nsi omusajja n'amala emyaka 3 talondanga gavana wa banka sente zonna bazisomba zijjudde mayumba gaabwe kati gwe nkubuuza nga munnamawulire afaayo ennyo nti kiki ekyagobya Kyagulanyi gye yabaddeeyo luyimba lyo kubanga avumirira ki kati ate n'otomanya nodda ku politics w'ababolingo bano babolingo tebakyalina kibya kibawa bannansi n'agamba yalifominga bambuza lwaki kati woli yalifominga ku ki bibuuza gwe lwali luzungu kyenkugambye nti bwakugamba nti I reformed he was elected to lead Ugandans as a president. Okay. When you elected to become a president of Uganda va kubina ebyamwe ebyabali bannamwe abayita mu bumoli olina okusooka okuwuliriza ensonga n'ekirala kyenjagala okubuuza ani akola amateeka mwemugakola bakaba parliament ani akola amateeka g'ebisiyaga mwenga mukozesebwa mwami Museveni wewe okwata wa bisiyaga ani implementing okwata abasiyaze polisi ekwata netwala mu kooti kisakitire nze mbadde ngamba nti excellence Kyagulanyi akwata kubanga mwenna babatadde muri mugoberera ng'obwana bw'embaata bwe bugoberera embaata enkulu bwonna bugoberera kuli tebumanyi these statements zirina political inclinations eziziri emabega wetegereze nnyo nti mwami Museveni waki bwe tumutuusiza ku kisenge nga tumubanja abantu baffe bwaleeta ebiboozibozi bino olugira ne babajjako eri nti ate kakati bannange okusinziira kwekiraba kati Kyagulanyi alabika awagira abasiyazi bakugambye nti ne Bungereza kubanze Bungereza ngendayo nti abasajja baayo b'obeera Bungereza balina amateeka agabafuga ng'era ffe nzi musajja mukatuliki naye bwe ngenda mu muzikiti ojjamu engatto naye gye mukereziya sijjaamu ngatto ffe faaza tatugamba mugjeemu engatto kakati omusajja ali eri Bungereza mwe mwennyini aboogera n'okwogera nti ekyamugobye Bungereza emyaka 10 miramba kuyimba nyimba kakati mwami Museveni bw'agenda Bungereza oyo aba tagenze sisinkana basiyazi olwo aba agenze kusaka sente Kyagulanyi bw'agenda Bungereza agenze simanyi kusisinkana basiyazi musome ebiro by'abasajja bano babaliddeko ensi yammwe ne mutandika n'okufuuka emmomboze kati be muvunnamira n'osanga n'omusajja ng'asobola okujja n'ajooga kabaka wammwe mu nsi ye n'amugamba wano si wawe kubanga temusoma biro nga nkuvaako bukadde 10 bwatuuse kakati sebo mukama wange ezo mboozi zo kubanga nze nkimanyi nti diversion zibeerawo mpitirivu oliriza sebo nze kyenkugamba eyayogedde statement eyo yabadde mubaka wa parliament nze bwe mbeeranga wano ku puroguramu yo Kyagulanyi tomuyitanga principal is president si principal ayitibwa bana abali mu nanka naye kyembadde nkugamba nti yaleese statement eyo member wa parliament bamuyitawo nalibo muwanga Kivumbi musiraamu tanywa mwenge ffe etteeka litugamba he who alleges must prove kati mwe mumuyite kubanga nze nkimanyi ekikwatagana ku ssente kati mwenna kibuyaga yabatutte ku ssente abantu mwabavuddeko dda be mubadde mubanja mwenna miliyoni 10 abasajja bagabanya eggwanga lyammwe lyonna balitutte miliyoni 10 amaaso ku ggwanga Honorable Paulsen Lutamaguzi Atabukide ulize ebigambo byange Right Honorable Speaker Anita Mongo mwami Museveni bw'agenda Bungereza oyo aba tagenze sisinkana basiyazi olwo aba agenze bwatyo po Lutamaguzi Semakula ensonga bwazitanyiza ne bano abasajja lwakuba ne bantu baffe basindika oba ababuuzibwa ebibuuzo ebimu ndowooza babisirikire ensonga bazikwata baziwumbawumba naye bano bennyini bano bapresenta bali ku TV balina nabo omugaati gwe bali mu kulya balina kye bayisaawo kuba toyinza kuŋŋamba bwe tuba tuli mu kwogera bigambo byogerwa ku bisiyaga ebyogerwa abakulembeze ab'e Uganda ebweru ne Uganda wadde ebya Kyagulanyi n'ayogera nti we transform n'otandika okutambuza ekigambo nti yagambye nti we transform nga transform gwe mu ntegeerayo n'okusomako kyekitegeeza nti nno tulya ebisiyaga oba ndya ebisiyaga oba mpagira ebisiyaga then oba tusaanidde okubeera mu kifo ekyo kuba tewasoma oba totegeera ne common sense oba tomulina
ng'okimanyi omusajja alina omukyala n'abaana naye n'osigala ng'oinsistinze okuleeta debate eyo ogyogereko n'oleeta eyakyagulanyi yogerweko n'owezannya akatambi akalwaboogo mukoddomi wa Museveni eyagambye nti etteeka ly'ebisiyaga teryayisibwa gavumenti ya Museveni lyayisibwa ababaka ba Parliament ne bannayuganda naye ate Museveni nga yeeteekako omukono ne Lwaboogo mukoddomi wasa muwala we era omuwi w'amagezi wa Museveni ku by'ensuubulagana n'agamba abazungu tetteeka siffe twaliisa bantu balala be baaliisa n'alyegaana eyo ne mutagireeta eyo conversation ye ne mutagireeta okugibuulira ensi era okugiribatingako era agyogerako nga mumusirisa mangu naye ate Kyagulanyi mwagala mu kitembeete mu kiwanike waggulu nnyo mumalize nga mugamba Kyagulanyi ali ebisiyaga abantu abamu bafuyana nga babazaalibwa mu nsi ki naye wabo bavaawa oba nabo balina omusaayi oba basasulwa mmeka okukola bye bakola naye nobasaasira olwa Uganda gye tulimu nomanya nti akawogo ke kabakozesa bye bakola tebalina professional abantu abamu batandika emirimu gino just oba ndi mukwano gwa gundi n'amuwa kalima obeera awo mu TV oyige kati bw'agenza ayiga nati n'atasoma n'atategera biki bifuga amawulire n'asigalawo olw'okuba afunye kulinnya ku ka TV ne bamuwa ne program ezirimu amakulu azikwateko naye nga byonna byakutuswaza buswaza ng'eggwanga kubanga balina bye bakolera ne bino bijja kuggwa wande ne munabyogera emirundi 10 Kyagulanyi bannansi bamukkiririzamu ate bamanya ekituufu kyali kuba Ssaabasumba ye yamugatta mu bufumbo obutukuvu Ssaabasumba tumanya agatta bakyala n'abaami tagatta baami n'abaami bana bakyala n'abakyala ati gwe naavayo nayogera oba n'akuliriza gwe gwe balabanga obwongo bwo obw'ekibogwe mbaagala nnyo Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuddamu ebigambo bino tubyogere mwana bakkiriza Guludene Lugaba Namugereka Mweraba